Pazo Katambi alina kyagambe kugwe nga mukwano gwe. Bana ina kyogedde dda Katambi sika Pazo. Lwakwanti ne Pazo nayo ate abinyigiddemu nnyo. Ate anyigidde ki? Nye mutwe gugwe. Kati ate naako omutwe nako kafu nayo layini y'omutwe nayo nfu. Bannange Pazo eka alina akaviiri mpayo omuntu omulala. No guy alina omutwe ogwo naye kakati ate ne layini y'omutwe nayo ki? Kubanga omutwe ate gwe gusinga okukola emisango emingi. Tewali yemulugunyiza ku ngalo z'oli. Kube gulonze nazo nakikusuddeko obusuzi. Nedooza nga omuntu oli mukwano gwo. Pazo si yenanyini ka video ekyo nkiddamu era namwe mukimanyi. Tetukimanyi Saymore muneffe nze nkiddamu okugamba. Saawa zino Saymore eddakiika saa 2 n'eddakiika 41 kyokka kye mmanyi nti mbadde wano naawe kuva saawa emu. Wulirayo kino. Bye wazza nga tonatuuka simanyi. Oba weetedde mu nnyumba y'omuntu. Njagala ekibuuzo. Nga baagala Pazo akkirize. Pazo tajja kukkiriza. Akkirize yeetonda abantu wano twetonda. Wulirayo kino. Kukino ekyalo twetonda. Wano mu Uganda omuntu ayagala ekiki ekyo jjo kutwala oba oyagala otakola ki? Wano mu Uganda ne bw'onnyonnyola enjuba n'egwa. Twalina ekivulu over the weekend. Ennamba ezaalyo ze zaakola ki? Ze zaalyo. Naye tosobola kukakasa abantu be. Tezo ze nnamba ezaakola ki? Ezaali. Ne bw'onaakola kino nnyonnyola n'okola kino okola ki? Bo kye baagala okuwulira. Kyekiri mu mitima gyabwe kibajja ottwala. Kati ne Pazo naye kyenjagala akkirize. Titeri ayogera ka video yako nga takimanyi nti oyo si Pazo. Pazo yagamba ki? Naye ekigendera kyabali mu ka video bo bakyali mu eri 100 songs of dissing. Kati ate Pazo avudde mu 100 songs of dissing. Atadde mu feeling. Kati buli bwe tubeera mu kujerega kiraba. Buli bwe tugenda mu kujerega n'otekamu feeling. Kati ate bwe twasemye mu 15. Kati ate Pazo kati baba kubye 2. Kati guli 17 ku 15. Awe no walemedde muno mwe maxize wasaha maxize. Talina. Kati kalakita yono yetandise okwete yongerako obubonero. Atandise okweteeba. Tusigale wali mu 100 songs of dissing wali. Akokunaba katwongereyo tuyiyeyo akalala. Kati olaba ka video ke yafulumiza sawa inawe yabadde ne bamuyira amazzi. Awo bwe twagala era navayo natekyo nagamba ne basibone banyabo mwere okusaba era bamaze ne bamunaliza ku stage. Awo olutambula mu ba celebrities